ebirungo byonna birimu bwe wayigira okwagala okigatta okigatta ogira omwenjoya bwe wayigira okwagala ochenjoya bwe wayigira okwagala ogira omwenjoya. Waimbia ate kaneno. And the video is very nice. And here was the video. Guy bamita Emma Skills. Ate mupya ye video yesose. Yes, nungi. Emma ekintu bono kitambuiza ddala bwoti webale muwa chance. How did you get to know him? Abadde nga akuba karo ebifaananyi. He's been our friend. Naye ng'engeri gy'akolamu ebintu nga tumulaba mu talent. So kati karo nabera nga mupushinga mugamba najjo tandika ebintu bya video biki. Kati karo twafuna this project namugamba njaga okwata video ya Ruth. Video yagikoze bulungi nnyo. Nnyo. Hey! It was his second video. Nengeno yasoose. Yes. Kati awo si weaweewo wetuliwe. Kale bawulira obugambo bwe obusembayo tubeerekereze. Abalabi ba BBS Telefina amanya n'eddoboozi Jakowa kubeeyanjulira nze Ruth Ngendo. Mbasaba obuwagizi bwammwe nga mbadde mumpagira ebbanga lyonna ne ku mulundi guno mbasaba mweyongere okumpagira lino olimba lwange olupyo lwetuva okuba baluyita okigatta. It's a very beautiful song. Bami mbasaba muluwagire mulwagale tulutambuze nange mbereko konga abalala. Osobola olunoonya ku platforms zange zonna buluwamu onokozesa Ruth Ngendo everywhere. Buli wamu Ngendo, it is NGENDO buli wamu wonna wenkozesa. Kati mpozi abayinza okuneetaaga for business. Era bakunoonyezaawo. Onoonyeza ku 0740 25 12 92. Njidde mu Luganda. Nooti 7 nooti 25 12 92. Mukawe business kanya. Bampagira ate bambi mwebale nammwe BBS kunjagala. Mwebale kumbeereramu, mwebale kunkyaza. Ne bafanzi bange mwena abaliko mwena Farida nkutumiddeko. Muli bangi ba Dr. Team Ruth Ngendo. Sijja kumenya kuba bala bajja kola. Bajja kunyiga ne team yona kasoji gasse wamu. Mwena team. Mwena team. Mbebaza nnyo n'ekirala njagala kwebaza omukyala Carol Nanton kubanga yakoledde bino byonna bambi obutamwebaza nja kuba mulyaza amaanya. Nkwebaza nnyo Carol ate era mutulabiranga ddala nga 6 December. Weewaawo sigenda kwongera ku kigambo kirala kyo tugikomeza wano mubeere bulungi mwelava.